Chief, fire! Yes, all right. Wenjogerera ebya Paul Kagame byandibanga bibi gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ebya Paul Kagame byandibanga byabizze dda. Kakati niwe tujjidde ku mpewo ng'amawulire agafulumya. Paul Kagame agenda maaso n'okwevuma kiki ekyamuwakankusa olutalo olw'okulumbagana eggwanga erya Democratic Republic of Congo okutwalayo olutalo gwe mukwano gwange ampuliriza. Lwaki? Kubanga kakati Paul Kagame byasiba bikutuka asobeddwa ewaka ne mu kibira. Jjukira mu masekkati wano ng'agenda maaso n'okuweera ennemba n'abajaasi ba FARDC abawazalendo abawangalira mu Democratic Republic of Congo mu Eastern Regions abalwanira ku side eya Kinshasa nga bagenda maaso n'okulwanyisa amajeege ga backing agabayekera ba M23 kakati no bimusobedde neewaka birungi si birungi. Lwaki nkugamba wenti nti tukimanyi bulungi nnyo ebbanga eriyise emabega nga Donald Trump omukulembeze w'eggwanga erya United States of America azagena maaso n'okubanga akuba sanctions eggwanga lino erya Rwanda. Si ggwanga lyokka wabula bakitadde ne ku level endala nga bagenda banokolayo ba personnel officers mu ggwanga oba mu gavumenti ya Paul Kagame ne bagenda maaso n'okubanga bateekako envumbo. Akati kino kinafuyiza eggwanga erya Rwanda era ne kikkiriza ekonomi yaabwe ne kirabika nti no ekonomi yaabwe ekkiriridde ddala wansi nnyo. Tebasooka okukola USA kwe kutandika okusala obuyambi bwe twandiyise foreign aids obwali buva mawanga ag'ebunaayira nga bufujjirira eggwanga erya Rwanda era Paul Kagame yali mu kwesiima kwereere. Naye byatandikirawa wuliriza. Lwaki nkugamba nti ebintu birungi si birungi? Eggwanga erya USA nga liyita mukulembeze waalyo Donald Trump lyavuddeyo, njagala owulirize bulungi n'obwegendereza, lyavuddeyo wuliriza bulungi nnyo ne lisala obuyambi bwonna libadde liteeka mu ggwanga erya Rwanda ebitundu 97 ku 100. Kitegeeza Rwanda ebeesigazaawo obutundu 3 bwokka bwokka obuyambi obadde bugiweebwa eggwanga erya Amerika. Kigambibwa nti ku miliyoni dollars $206 ezibadde ziweebwa eggwanga erya Rwanda zonna bazisaze bagenda kubanga bamuwa miliyoni eza $6 zokka bweziti. Kigambibwa nti omwaka ogwa 2025 babadde bamuwa miliyoni 206 eza USA eza dola. Kakati obuyambi bwonna babusaze bagenda muwangako miliyoni za dola 6 zokka. Kitegeeza bazisaze ebitundu 97 ku 100 ne bamulekerawo obutundu 3 bwe buti bwokka bwokka. Kakati nno kino ekiguddewo eri Paul Kagame si kirungi, wabula eno reduction erabiseewo mu financial support ebadde egenda maaso n'okufujirira eggwanga erya Rwanda. Olowooza kirekawa source ya revenue ey'eggwanga erya Rwanda gye babadde bajja akasente akabafujjirira nga kabayambako okubeera nga bakwasaganya emirimu egitali gimu. Enda kubanga nkumenyera sente zino baba baziweereza ku mirimu ki baba balina ozikozesa. Byo kimu ogenda kubanga okitegeera wano ku Yugi Update TV. Mutegeeza nti gwe tanatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga naawe otweyungako. Abali mu diaspora nga bulijjo mbatumiddeko nnyo Qatar, Oman, Dubai, Oman, Saudi Arabia, US, UK, abali mu Canada, abali mu Asia, mwebale nnyo okutumbula amayengo gano aga Yugi Update TV. Nammwe abali ku mulula ne Kenya mukolera ddala ekintu eky'amaanyi ennyo. Kati nno wuliriza, ebiseera ebisinga eggwanga nga linaagwa era ng'omukulembeze anaggibwako, bannankyukakyuka njagala muwulirize. Wuliriza n'obwegendereza nti tulaba amawanga agaba geefudde ekitalo nga gagenda mu maaso n'okubeera nga tegassa kitiibwa kubeera nga gakola ki? Wuliriza, mu bakulembeze bonna oba mu mawanga gatassa kitiibwa mu human rights nga gagenda mu maaso n'okutyoboola eddembe ly'obuntu, abakulembeze bano bwe baba nga banaagwa bannakyemalira
oba amawanga ago gannaggwano we gaba nga gaagala okusuula omukulembeze oyo, ng'omukulembeze oyo yeetwalanga ye kyetwala nga tagendera mu mateeka gonna agaabagibwa ensi yonna bw'otyo omukulembeze w'alina okulemberamu bannansi abeere nga tabacunya, abeere nga tabafugisa maanyi ga nkikinala, abeere nga kyasoosowaza ye demokulasiya mu bannansi. Amawanga gano gasitagalaba nga demokulasiya tomusoosowaza, ate ng'oganye n'okubagondera ku ki kye bakudayirekitingamu okukola, tebafa ku ki kyonna abula bagenda batondawo ebintu ebiyinza okukkakanya n'okujja ku bukulembeze n'okusapuresinga okujjawo basobole okuripuresingako omuntu omulala. Ki kye bakola? Bagenda maaso n'okusalako sources zonna funds zonna ze babadde bakuwa. Jjukira zino funds ze babawa zitwandiise foreign aids, abakulembeze bano ze bakozesa okutukikinalako ne bakikinala ku bannansi, ne babeera nga zino ssente bazikozesa okufandinga bu projects obw'enjawulo, zi operations ez'enjawulo eziyinza obbayamba obbakuumira mu buyinza. Kati ebiseera ebisinga amawanga gano gannaggwano we galabanga omukulembeze atandise okukikinala ng'avudde ku biragiro takyagonda, ayisa bubi bannansi, kye bakola kwe kumusalako provisions, bwe buyambi bwe twandiise foreign funds eziva mawanga ag'ebunayira. Kakati kano Kagame akawaŋŋamudde, bamusazeeko ebitundu 97 ku buli 100 n'asigaza obutundu 3 bwokka bwe buti, nga bw'agenda mu maaso n'okubeera nga alwaningisa eggwanga erya Rwanda. Golowooza gwe omunyarwanda ali eyo, kino wokiwulirako ba information eno wogiwulirako ekulekawa, kikulaga nti nno source of revenue ebadde egenda mu maaso n'okujja mu ggwanga erya Rwanda eweddewo. Kitegeeza economy kati etandise okukkirira, era mujja kulaba nga wayise emyaka nga5 bwedduwe guti eggwanga erya Rwanda nga litandise okusereba, ate nga lyatandika dde okusereba, kuba kino nze nkigamba ne tubadde tulaba wano eggwanga erya Rwanda bannansi baayo abasinga bonna baggwera mu ggwanga lya Uganda. Naye ng'omanyi lwaki? Olw'okubanga emivuyo gye bagenda maaso gye bakola wakati wa gavumenti ya Rwanda n'eya Uganda bayina omukago, bagenda maaso n'okuwawankula entalo mawanga amalala. Kati we baba kuba sanctions, jjukira sanctions zino zino okuba nga zikubibwa abantu babiri, Paul Kagame ne mwami Yoweri Kaguta Museveni, nezikubwako Paul Kagame yekka kubanga ono akiri mabega yeefuula ekintu atakirimu n'akireka munne. Kati munne yagenda maaso n'okusoberwa ewaka ne mu kibira. Bwe bagenda maaso n'okuwawukankula entalo, we basanctioningako eggwanga erimu, weekanga nga Paul Kagame agenda mu maaso obaolyawo ng'anenya munywanyi bwe nti nze lwaki ebintu binyigiriza nze nzekka. Kati ono walaba nga binyigiriza munne nga naate okiva omanyi towaanika tovaamu. Kati ogenda okukola economy webeera nga esaidi ye eri wansi, tugenda kukolawo eti ekintu kyangu nnyo. Bannayuganda kabajeezebwe, bannansi b'e Rwanda nga babiyingiza mu ggwanga Uganda nga bye bali ebifo ebisava, ebifo by'abo abasomye, abaana bye balina okuba nga bafuna bannayuganda tebifunibwa baana ba wano. Era ojja kugenda okwesanga nga ofiisi ennene mu gavumenti zituddemu Banyarwanda. Ekyo kiviira ddala ku violence ze bakola, nti ekonomi y'eggwanga eya Rwanda eri wansi to the extent nti tebasobola na kuba kuswa salale z'abakozi abagenda maaso n'okukola mu gavumenti babasindika wano mu Uganda. Bwe munnayuganda n'ojeezebwa n'owakaŋŋanguka n'ogenda mu Buwarabu okuba ekyeyo n'ogenda ku Buddu. Kati ye enkola gye babadde bajjanga bakola. Era y'ensonga lwaki olaba nti buli munyarwanda amaliriza eri university okusoma ng'aleetebwa wano mu ggwanga erya Rwanda nga babayingiza amagye, babayingiza ofiisi ennene nga batandika okoperatinga, nga gwe munnansi bakutwalanga kasasiro. Kiki ekitegeeza? Kitegeeza nti no wandibawo obusobozi okuba nga gavumenti eno eya Uganda eri mu kuzimba empire empya mu ggwanga Uganda. Era nga saagala okigaane, saagala okiwakanemu nnyo. Tulaba nga empire ey'Abanyarwanda etandise okuba nga ezimbibwa mu ggwanga Uganda. Ekyo nakigambye dda. Ki kye bakola? Baddira ne babakukusa ne babateeka eyo mu biyumba mu bisaguusi ne batandika obbakolerako national IDs ne babawo obutuuze wano mu ggwanga eritali lyabwe. Rwanda weete wezeekola amawanga gonna. Amawanga gonna gw'olaba gazze gagoba Abanyarwanda era nga balina obusozi obubagoba mu mawanga gaabwe, tebakola mistake ennene eggwanga erya Uganda gye likoze ey'okubanga bawa obutuuze bannansi b'eggwanga erya Rwanda. Naye ng'ensonga emu bakozesa ekyo nti baagala ku lunaku luli olw'okulonda mbu ku ballot paper abeere nga batiikinga gavumenti eya NRM esobole okugenda maaso n'okwekuumira mu buyinza. Naye ng'akazito keeteeka ku Uganda n'obuzibu bweteeka ku Uganda gavumenti tebutunuulidde. Tetunuulidde ekonomi y'eggwanga Uganda. Era y'ensonga lwaki olaba ekonomi y'eggwanga Uganda egenda ekkirira etya nti luli tekyaliwo
ne buli kasente akakuŋŋaanyizibwa abanyarwanda nga bakafulumya bakatwala mu ggwanga lyabwe bwe munnansi ng'ojeezebwa nga batandika okuwanika emisolo ate ekyewuunyisa munnange bo tebasasula misolo ne babaggyako misolo emisolo bagijjako ggwe indiginansi ugandani gwagenda mu maaso n'okuba nga gibwako omusolo ng'osasulira bali eri abayingizibwa obuyingizibwa kati amawanga amalala agasobola okwegobako abanyarwanda amawanga gaabwe bo kye gaakola tegaawa butuuze bantu bano gaabawa budamu era babatwala nga ba refugees naye baatuuka ekiseera ekyobagobawo nga bagenda munne mukimanyi tubakooye ekimala kimala teri kitamala ekimala kimala ng'ennyindo y'enkoko kyekyenye ekimala kimala mudde ewammwe era ne babasibirako obugugu bwabwe ne baddizibwa ewaabwe ku butaka twogera ku baani twogera ku basajja bano abanyarwanda abava mu ggwanga erya Rwanda kakati wano mu Uganda ate tulanga gavumenti yaffe nsaale nnyo mu kubasembeza ekintu ekyaffe kitinze eggwanga lino kati ekonomi y'eggwanga eya Rwanda wegenze mu maaso n'okubanga ekkirira wabula Amerika kino alabanga ekitamala ku sayidi ya Rwanda ayagala agende mu maaso n'okubonereza omusajja ono paka ku extent esembayo lwaki aba ayagala omubonereza wakati ekigenda mu maaso mu Rwanda kifumba mutuku mujjukira Accords Washington Accords ezaakolebwa wakati w'eggwanga erya United States ng'era eyali mediator yennyini mwene Donald Trump president w'eggwanga erya US yatuula mu bombiriri bano Paul Kagame ne Felix Tshisekedi bagenda mu maaso n'okukkaanya ku DRC Accords Washington Accords zino zaasayiningibwa okubanga diiru eno eganyuddwamu okubanga America extracting ebyobugagga okuva mu Democratic Republic of Congo kati gwe yakatweyungako oyinza okwebuuza kati ate awo Rwanda egiramu ewanga diiru yalina kusayininga nga America erina ku extractinga bya bugagga mu DRC ate Rwanda Paul Kagame agiramuwa anti kati munnange guli guti wootaali ng'ennaku z'omwezi mu January zitakyajjukira bulungi nnyo naye omwezi tugujjukira mu January w'omwaka 2025 abasajja abamanyikiddwa nga abayekera ba M23 basalako eggwanga lya Democratic Republic of Congo era ne basiisira mu Eastern Regions eyo mu Great Lake Regions ne bagenda mu maaso n'okubanga basalako obubuga bwonna obwaliyo era batandikira mu kibuga Goma ne bakyezza ne bakyusa obukulembeze ne bakyusa obwa governance ne bakyusa systems zonna okutandikira ku education system ku banking system zonna ne bazikyusa ne bezza amatwale airport ne baziwamba transport system transport and communication abayekera bano baziwamba otaali bango badde tonnaki era abayekera bano be bali mu control ettundutundu erisinga obunene Eastern Democratic Republic of Congo abayekera bano balinako nnyo obuvunaanyizibwa era bebagenda mu maaso n'okubanga bafuga kati mu kufuga leeta kyazuulwa nga bannansi b'eggwanga erya DRC bamaze okuttibwa 10,000 nga n'abamu bamaze okudispressingibwa n'oluvannyuma ne kizuulibwa nti no ali emabega wa kino si mulala ye mwenye Paul Kagame ng'asinziira mu kibuga Kigali okubanga awo abayambi bano abayekera ba M23 kubanga bakifumiitirizaamu nga bagamba bano abasajja bataddewo embeera abataddewo layini etakomekkerezebwa ebyokulwanyisa babijjawa amaanyi bagajjawa ani abasapootinga sapooti ng'eva ku ggwanga erya Rwanda nga Paul Kagame akozesa omwaganya n'omukisa yakozesa omukisa gwa foreign aids ezaali zimuweebwa sente zino teyaziteekanga mu ekonomi y'eggwanga erya Rwanda zijjangamu n'azifujjirira abayeekera bano basobole okubeera nga bateekawo embeera mu Democratic Republic of Congo nga kyonna kyafa nagala kumwamulako gavumenti ya Felix Tshisekedi tamwagalako naye gwe yali ayagala ye Kabila Joseph Kabila baali bakukusa ebyobugagga ne banyunyuuta ensi y'eggwanga erya DRC ogimala mu binika akati Paul Kagame agamba era nze tujjukira bulungi nnyo yakolako statement ng'egamba nti ekisooka Felix Tshisekedi ogenda mu maaso n'okubanga oyo fire ate nga toli mukulembeze mulonde w'eggwanga erya DRC era nze sikumanyi tebaakulonda weeteeka ku bukulembeze bwera n'olw'ensonga eyo bannansi b'eggwanga erya DRC basaanidde okuddamu okulonda balonde omukulembeze omutuufu bwe Paul Kagame w'eggwanga erya Rwanda tamuliorganizinga nga mukulembeze olidde akantu ako wano mirundi emeka Yoweri Kaguta Museveni nga yeerayiza nga yeerangirira okuba omukulembeze Paul Kagame nga tetuwulirangako waavaayo ng'agamba nti mwami Yoweri Kaguta Museveni I don't recognize you as a president of Uganda takivangayo kyogera lwaki akyogera mu ggwanga erya DRC bano balina personal interest ebyobugagga bye bibatta
nakugamba ebimu kubiwa obuyambi support abayekera ba M23 mwe muli ebyobugagga bya DRC ebiri mu Great Lake regions babibba ne babikukusa nanga babisa mu ggwanga erya Rwanda ne babitunda ne bayambako kubanga bibafujjirira bayambako kubanga bibawo obuyambi mu mbeera efaanaganako bwekyo. Kakati okuddayo ku mulamwa mbadde nkugamba ng'oba okyajjukira mu mwaka 2025 nga guggwako omusajja America Donald Trump yakwata n'asayininga deal wakati wa Felix Tshisekedi saako ne Paul Kagame. Naye oluvannyuma lw'okukola endagaano byonna bye baasayininga body language yali ekulaga nti deal yasayiningibwa na mubiri wabula omutima tegwaliyo nga basayini. Era baali baakava weebati mu kuteekako omukono ye Paul Kagame n'alagirawo Saidi ng'alinga agamba nze bivudde mu kusayininga sibikkiriza era simanyi na kimpugudde kusayininga ku biddiiru nga bino teyabikkiriza. Era yamala okutonya mu Afirika wepaba munywanyi n'amugamba ki kyokoze onzise n'agamba si kyannyo ekintu nkyasobola okivaamu ng'amaze okusayininga ssente z'omusajja akasente akaaliko kaali kangi yakutwala ebikutiya n'ebikutiya ng'alowooza nti omusajja ono talina kyajja kukolawo. Omumerika yagamba ssente nnyingi zaafiirwa mu kaseera kano ng'olutalo lugenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo so ng'ate yandiyagadde okubanga agenda mu maaso n'okuinvestinga mu ggwanga erya DRC. Investments oba ssente zaataddeyo capital zisobole okubanga zivaayo olwanga agenda mu maaso n'okuzimba factory saako n'okuteekayo ba investors mu Democratic Republic of Congo bagende maaso n'oku-extractinga minerals nga copper, cobalt, coltan, tantalite. Minerals nagamba nti ziyambako nnyo kola eby'amasannyalaze ebiyambako amawanga g'Ebulaayi eyo ebisinga nti wano mu DRC ebyobugagga bino percentage yabyo eri wagguluko okusinga ewalala. So bali baagala okukozesa guno omwaganya basobole okubanga ba-extractinga minerals zino. Naye kati Paul Kagame n'ateekawo ekijinji n'ateekawo olukokola. Donald Trump oba eggwanga erya US lyali lisobola okukuba Paul Kagame mu bwangu nnyo oba abayeekera ba M23 naye yayagala respecting dignity ey'eggwanga erya Rwanda ey'omukulembeze ono Paul Kagame ng'alowooza oba n'abaamu agategeera mu ngeri ki yayagala omuwa omukisa era n'amugamba nti njagala okutemya n'okuzibula ng'omaze okubanga wuliriza yamugamba njagala okutemya n'okuzibula obeere ng'omaze okuwizidowinga troops zo okuva mu ggwanga erya DRC. Nkusaba busabi tusayininga endagaano tuteekeko omukono obeeko n'akasente k'ofuna akagenda okuyambako mirimu egimu tusayininga endagaano eno ekintu okite ekintu kiveemu. Munnange Kagame nakkiriza era ne bagisayininga naye wajja ewa Museveni ebintu ne bikyuka n'amugamba kyokoze ndowooza tikisaanidde era simanyi lwaki ogenze n'ensonga eno. Oluvannyuma ne yeekyusa n'atandika okuviolatinga Washington Accords deal yasayininga wakati wa Paul Kagame, Donald Trump saako ne Felix Tshisekedi. Kati wano ebyo nambe kumulisiza mbikulaze nga ngezaako kulaga entabe weeva kalumanyu era wonna waava avaawo. Donald Trump yasirika USA yasirika negamba wote wokoze negenda maaso n'omusanctioninga eggwanga kasitalitandika okusanctioningibwa ne bakuteekako envumbo ne batandika okusala ku buyambi bwo kitegeeza nti gwe obukulembeze bwe baba buwunzika bali mu kuwunzika bali mu kufundikira. Kati essaawa zino Paul Kagame ali ku bunkenke kubanga kasaba kujjako provisions sente zibadde kuzikuyamba okufujjirira mu bibadde bikumira mu buyinza kitegeeza saa yonna bali pressing omuntu omulala agenda okujja ne financial status ey'amaanyi esinga ku yiyo. Omukulembeze ekimukumira mu buyinza kubeera na financial status ngeri stable ng'akyasobola okufujjirira omusimbi bonna abamuwakanya. Kyekyo Mwanyole Kaguta Museveni kyakola bonna abamuwakanya bali ku ludda oluvuganya abasinga ajja abawaaka baasa n'abawaaka baasa ne batandika okubanga beeri entama nga boogera ebitatuukiridde bagenda maaso n'okweyonoonera ekitiibwa. Nolaba omusajja omukulu ng'alimu akategeera naye nga statement ezimufulumamu tezitegerekawo y'omanya yafuna dde ebbaasa tomunenyanga. Kakati nno bwe gutyo entamu ya Paul Kagame weeti wegenda okubanga efundikibwa era saawa yonna ebigenda mu maaso okubanga bamusazeeko ebitundu 97 ku buli 100 eggwanga ne lisigaza ebitundu 6 baba bawunzika ntamuuyo
saa yonna Paul Kagame atutumirako bafundikira obukulembeze naye bino byonna babikola main bategetinza abantu babiri munne ne munywanyi wadde munywanyi bamulumba indirect kubanga gye bakoma okulumbagana Paul Kagame ne munywanyi baba mulumbaganye kubanga yabadde asinga okugenda mu operations ng'ono waafujjirira kati oli bamusanctioninze ono naye tabitegeera. Otegedde ekintu ekyo oli ku Yugi Update TV ko sinziro bango otuwuliriza gwatanatoyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otoyungako. Tujjukira bulungi nnyo embanga mbajjukizaako wakati nga Paul Kagame yakamala okwegaana ng'ebitongole bivudde bimulumiriza mu mwaka ogwa 2005 ng'akyebuzaabuza nti ze abayeekera bimunsibako omunsibako matugambuzi kundiisango era nze ebintu ebyo sibimanyiiko era Mwami Yoweri Kaguta Museveni yasinga okuba ng'abitegeera ngenda kuleetera akatambi ng'agezaako okugamba Mwami Yoweri Kaguta Museveni nti yabitegeera wabula wano yali ali mu kubyegaana njagala owuliriza akatambi kano n'oluvannyuma tujja kweyongerayo. 23, I have said it before, came from Uganda. They did not come from here. Akatambi ako kawulidde. Omwami ono yali yeegaana ebigambo bino wammanga nti ye bano abagenda maaso n'okwogerwako omuli Bisimwa, Makenge saako n'abayeekera abamu nti ensonga zino ye yali tazimanyiiko nti bano bamusibako matugambuzi muli isango takolaganangako n'abayeekera ba M23 era tabamanyiiko tamanyi na mayitire gaabwe n'abagamba nti nno omuntu gwe munsibako tukimanyi bulungi ffenna abayeekera bano ba M23 batandikira mu ggwanga erya Uganda era Mwami Yoweri Kaguta Museveni musaale mu kumanya ensonga zino so siraba nsonga lwaki nze mugenda mu maaso n'ozinteekamu lwaki akazito mugenda mu maaso nga mukatuuza ku nze lwaki yali ayomba ebyo nabyo tugenda kuba nga tubitunuulira olunaku olwaleero bw'ekyoba okola kirira bukirizi wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Njagala mbalaga akatambi nga Paul Kagame oluvannyuma lw'ebitongole okuvaayo mulumiriza omuli ekitongole ekya United Nation omuli ekitongole ekya South African Development Community omuli ekitongole ekya East African Community nga bagenda maaso n'okubanga bamulumiriza nti gwe agenda maaso n'okufujjirira olutalo conflicts ezigenda maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo era ovunaanyizibwa kinene nnyo kufa kw'abantu 10,000 okubadde mu Democratic Republic of Congo regions saako n'okudisplacinga n'okuteekawo hatred saako ne mistrust ne fear mu ggwanga erya Rwanda byonna n'abyesammula n'agamba nti nze temunsibaako matugambuzi kundiisango sibimanyi Rwanda era yakola statement ng'egamba Rwanda nsi ntono naye tuyina ebizibu ebitumala temuyinza kuddira gazibu ganene nnyo agasinga n'eggwanga erya Rwanda ne mugagommoola mu ggwanga lyange tuyina ebizibu ebitumala tukyali mu kulwanyisa Bahutu abaddukira mu DRC abagenda mu maaso n'okwagala okukomyawo Rwanda genocide eyaliwo mu 1994 Rwanda genocide waaki agyogerako nnyo kubanga akimanyi bulungi nnyo okunoonyereza kwakolebwa nga y'omu ku yali akulira abayeekera abaafulumwamu ekikompola ekyakuba ennyonyi eyali etambuliramu omukulembeze w'eggwanga erya Rwanda Habyarimana mu 1994 olutalo olwo olwaggulawo Rwanda genocide kijjukirwa bulungi nnyo nti mwafiiramu abakulembeze babiri omukulembeze w'eggwanga erya Rwanda n'erya Burundi saako ne ba cabinet minister b'eggwanga erya Rwanda bonna aba Habyarimana bafiira mu nnyonyi eyo naye nga yali akikoze si mulala kigambibwa nti Paul Kagame yali agenze mu maaso n'okusumulula emmanduso abeere ng'atagetinga obukulembeze naye jjukira bulungi olunaku olwo baali babulayo ennaku ntono nga 21 bagende mu peace talks ze baali baagala okwogereramu ng'omukulembeze w'eggwanga erya Rwanda asazeewo ayogere n'omukulembeze w'akabinja k'abayeekera bano era nga teyali mulala ye Paul Kagame ng'ayagala kwogerezeganya naye babeeko ensonga zibamala oluvannyuma mu kutwavolinga ennyonyi bwe yakubibwa so yakozesa advantage tetumanyi oba Paul Kagame naye ng'okunoonyereza kwavaayo nga Paul Kagame agenda maaso n'okugamba nti okufa kwa Habyarimana talaba nsonga kiba kumusibako kubanga baali mu lutalo era sayidi y'olutalo kubeerako afa n'aluuzinga nti era ye teyejjusa mu kufa kwa Habyarimana kubanga osanga ye yandifuddemu byali bigambo bya Paul Kagame. Oli ku Yugi Update Civic Sinziro bango otuwuliriza njagala nkutereka akatambi kano oluvannyuma lw'okwewakana ng'ebitongole bimulumiriza yabula ye n'avaayo n'agamba
nti ye tamanyiiko bayeekera ba M23 nsibuko yaabwe era tabimanyiiko na gye biva, n'ebyokuwamba ekibuga Goma tabimanyi, oba Bukavu oba Buvuma Aizuru ye tabimanyiiko, naye kano akatambi kagenda kumala eggobyo mu kibya. Njagala owulirize tunuulira. Me be myself, let me tell you the story. You come and I'm the one controlling Goma, and you come to say, I want to use Goma. I say, fine. But these are conditions. Goma is part of my problems that I face with the government. And now it is in my hands. I will not give it to you until you show me, alongside that, how you address my problems. You want Goma? You want Kavumu? Or Bukavu? Or you want the whole of Eastern Congo back? Fine. I have no problem with that. It will only come with you addressing my problems. You understand? We came to this point because of this reason. So if you don't address that reason, then it means a fight. We will fight, no question about it. Alright, kati Paul Kagame yatuuka ekiseera nga takyalina kye yeeguya. Era abasajja bamuguddemu n'agezaako okwewakana era tekirina makulu. Nga ne we yeewakana kaakola atya abakulembeze b'abayeekera abo bentadde awo abana Bisimwa, Lukenge saako n'abalala. Omu yekka yabuzeeko Paul Kagame yabakulembera mu kintu kino. Awo bonna kwali kusiigira kifaananyi kya kwebuzaabuza, naye omusajja ono yali agenda maaso n'okubakulembera. Yagenda maaso n'okubeera ng'alaba abasajja bamuguddemu ate nga bali siriyaasi n'ensonga. N'agezaako balaga nti n'ekibuga yakikulembera ddala ekya Goma. Yakiri mu nkambi era yagenda maaso n'okontrolinga abayeekera. Era nga balina kuyita mu ye okusobola okuddiza ekibuga Goma. Kati wano we neebuuzisa. Kakati Paul Kagame agezaako okuprotectinga eggwanga lye nga ye wagamba nti those are security measures. Nga ye bw'akyogera. Agamba kyonna kyakola those are security measures. Agenda maaso n'okuteeka providing security kyayita defensive measures eggwanga erya Rwanda. Bwagezaako baprotecting okuva mu Bahutu abayinza okukomyawo Rwanda genocide, ne bayinza okuteeka masaka okutta n'okusanjaga bannansiibe ab'eggwanga erya Rwanda. Kyokka kino akikola providinga lutalo, ateekawo olutalo mu nsi y'abanne bo banne bagenda maaso n'okufa. Omusaayi gw'aba DRC gw'Abakongo waki teguli valuable eri Banyarwanda? Waki Omunyarwanda Paul Kagame tavaluinga omusaayi gwagenda maaso n'okuyiwa mu bitundu bya Goma, mu Ituri, mu Uvira? Bo abafa si bantu. Lwaki alowooza kiri wase munnansi wa DRC okufa tekikola mawulire, mbwate kikola mawulire Omunyarwanda okufa, aprotectinga Omunyarwanda ng'agezaako ate okutta bannansi b'eggwanga erya Congo? Olaba ekyo gye kiri. Lwaki ateeka olutalo mu DRC ne bagenda nga bafa ng'agamba aprotectinga simanyi ggwanga lyange banyinza okutta bo bannansi nga bagenda maaso n'okuttibwa baabuwe ng'ateekayo olutalo era ng'agamba nti ne we kinaakola ki ne we kinaaba ki. Jjukira nti ono atadde olutalo mu nsi ya munne, kyalwanirira tekinnategeerekeka eby'obugagga. Era jjo juzi yavaayo ng'agamba eby'obugagga byagenda maaso n'okusima biva mu ggwanga erya Rwanda, ne Rwanda erina eby'obugagga ebyayo. Olw'okuba nti eby'obugagga bifulumizibwa ne bikukusibwa okuva mu DRC, ebyagenda maaso n'okubba ne birebolingibwako nti biva mu Rwanda. Ekyo ne kireetera amawanga gano okulowooza nti ddala eby'obugagga bino byandibanga biva mu Rwanda. Ekyo kifu era kikyamu, si we kiri. Kakati olutalo olugenda mu maaso mu DRC, Amerika kyakola. Paul Kagame saa zino yejjusa n'okwejjusa waaki yawawankula olutalo luno. Njagala nkulage
embeera egenda maaso mu DRC eri abayekera ba M23 si birungi. Yes, all right. Era nga video gye twasembayo okulaga nga Paul Kagame agamba nti ye yagaana okujja kye bayita defensive measures okuva mu DRC. Mbwero olutalo oba troops zayingiza yaziyita defensive measures bwagezaako protecting ggwanga lye erya Rwanda. That's what he calls defensive measures. Ne defensive measures ki ng'ogenda maaso n'okutta bannansi b'eggwanga eddala. Kati yo America yagambye nti sigenda kkaayana naawe. Yagala nkulage katambi kano ng'agenda maaso n'okwewaana nti ezo just defensive measures. N'oluvannyuma ngenda kubanga we refuse to remove defensive measures. Whether it means troops or troops and whatever else, we call it defensive measures. And in your logic, why would a threat be against me? And you are asking me to remove my defensive measures, but you are not dealing with the threat. What is the logic? Kakati oyo ye Paul Kagame. Kulembeze w'eggwanga erya Rwanda era ng'agambibwa okuba nga yagenda maaso n'okubaakinga abayekera ba M23. Kakati oluvannyuma lwa US okkamutema nti effiriizinze oba emutemyeko obuyambi bibadde genda maaso n'omuwa ebitundu 97 ku mukaaga buli 100 ne mulekerawo 6 gokka. Obuyambi bwa miliyoni za $, ezibadde zimuweebwa 206 206 kati afunako 6 zokka. Kati ekyo yakiwulidde Paul Kagame n'agezaako okulumba eggwanga erya South Africa era n'asindika minisita akwasaganya ensonga ya Foreign Affairs Minister n'agenda mu Pretoria agezeeko okuba nga ayogereziganya n'abasajja aba South Africa bagende maaso n'okubeera nga bakwatagana basobole okuba nga bafujjirira Paul Kagame obuyambi bafujjirire eggwanga erya Rwanda lino obuyambi bamuwe ku foreign aids zimuyambeko okuddukanya ebyenjigiriza ebyobulimi ebyobulamu ebyenkulaakulana. Paul Kagame mu South Africa mu bw'obuyinza jjukira nti enkolagana yaabwe nabyo yali yagenda maaso n'okuba nga esereba oluvannyuma lw'okuba nga omwaka gwa 2013 waliwo mada waliwo okutta mu ggwanga eya Rwanda eri ba intelligence chief Patrick Karegeya mu Johannesburg hotero yattibwa. Kati enkolagana y'abano n'ebanga etandise okuba nga esereba era South African authorities bagenda maaso n'okunenya individually nga ba individual begena maaso n'okunenya balinkingibwa ku Rwanda era ne kireetera diplomatic explosion enkolagana y'abano wakati w'eggwanga erya Rwanda ne South Africa okubanga erijectingibwa bonna barijectinga enkolagana yaabwe kwebyo byali byogerebwa nti no Rwanda yali nsaale mu kikolwa eky'okutemu ekyagenda maaso era bano bonna berespondinga nga basinzira ku diplomatic measures era ne basalawo okubeera nga bakatinga ties nkolagana yaabwe wakati w'eggwanga erya South Africa n'eggwanga erya Rwanda. Rwanda neba nga tekyafuna buyambi buva mu South Africa. Uliriza naye gye bufuddeko mu conflicts ezibadde zigenda maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo zayongera Loyal Complex wakati w'enkolagana y'abana ababiri era ne bagenda maaso South Africa ng'edeployinze amagye. Wuliriza gwe mukwano gwange ali eyo. South Africa ya deployinga amagye kitwandiise troops mu Democratic Republic of Congo gagenda maaso n'okulwanira wansi w'amagye g'eggwanga erya FARC ne Wazalengo nga bagenda maaso n'okulwanyisa abayekera ba M23 era nga support eva mu government ya South Africa. Kati kino kyanyiza nnyo Paul Kagame yali agenda maaso n'okubaakinga abayekera ba M23 era awo enkolagana negenda maaso n'okubanga efa. Era kigambibwa mu lutalo luno
mwattirwamu aba South Africa era gavumenti ya South Africa neeyongera okunyiiga era nekyongera okubanga kitemera ettaka ku nkolagana y'abana ababiri naye nga yava mu 2000 Gambia yava mu 2013 enkolagana eno we yavanga egenda maaso n'okubanga esereba kakati abajaasi 10 abaafiira mu Goma nga battibwa amagye ga M23 ababaakingibwa Paul Kagame kakati olwaleero omwaka gwa 2026 ng'ennaku z'omwezi 16 otulabye ng'enkolagana egenda maaso n'okubanga eddamu okubanga eddizibwa bujja gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza era nga bagamba olw'ensonga eno tugenda kubeera nga tuzaawo enkolagana yaffe tubeere nga tuyambibwako jjukira nti n'enkolagana yonna gye baadde bayina yaserebasereba nga batandikira ku ggwanga erya Belgium yali ebawa obuyambi ne neewunzika nga tekyabawa buyambi lwaki olw'ensonga nti nno Belgium yagenda maaso n'okubanga ekatinga diplomatic ties foreign aid ze yali ewa eggwanga erya Rwanda mu nsonga eyo mu kugisalako wuliriza Paul Kagame yayogera bingi nnyo n'alaba nga takyalina nankolagana n'eggwanga erya Belgium era n'asalawo agobe ambasada w'eggwanga erya Belgium mu kigaali Rwanda n'amugobamu wabula Belgium yalaba nga ekoze ekyo nayo neegenda maaso n'okugoba badiplomatic b'eggwanga erya Rwanda mu ggwanga erya Belgium era ne bamugoba ne bagenda maaso n'okugoba wuliriza n'okugoba badiplomati abaali bakolera mu kitongole ekya United Nation ab'eggwanga erya Rwanda ne babagoba mu kitongole ne baba nga tebakyakolayo ebyo ebiseera tubijjukira bulungi nnyo Paul Kagame kino ye yalabanga ekitamukwatako naye ng'agenda maaso n'okunyigiriza bannansi b'eggwanga lye kubanga obuyambi buno bwonna obwandibadde bugwanyulwa eggwanga Paul Kagame yali amaze okubanga abutemerako ettaka olw'okuba nti nno ayagala okwekuumira okweteerawo defensive measures zagambwa protectinga bannansi ate nno ng'ali mu badaaza budaaza eno ali mu bakyunyiza mu kimugunyu nga tebamanyi defensive measures zireetedde ekonomi y'eggwanga erya Rwanda okukkirira era bannansi bali eyo badaaga bannansi bali mu kudaaga budaazi oli ku Yugi Update TV nyongera okujjukiza wabula wakati mu bino byonna kino kikulaga ki kikulaga nti saawa yonna we babanga Paul Kagame asaliddwako obusiyambi okuva ku bitundu 97 ku 100 n'abanga asigazaawo obutundutundu obwo butono ennyo nzikiriza oba tugaane tebusobola kutwala ggwanga lya Rwanda mu maaso era ogenda kulaba nga Paul Kagame alemereddwa eggwanga nga n'obuyambi bweyandibadde afuna mawanga ag'ebunaayira yakyabufunirako yadde ddala olw'okuba nti yayagala ateekewo defensive measures yaguguba ng'ayagala okulaga eryanyi kitegeeza nti ssaawa yonna wandiraba obukulembeze bwa Paul Kagame nga buwunzikibwa ssaawa yonna bwandiwunzikibwa oli ku Yugi Update TV ko sinziro bango otuuliza gwatanatweyungako nkutegeeza nti kirira wansaawo waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otwegattako ddala butereevu gwe mukwano gwange ali yampuliriza kakati nno Pretoria okuva mu South Africa ezeemu ng'egenda mu maaso n'okubeera nga erumiriza eggwanga erya Rwanda enfunda eziwera ng'aga nti mu ababaki nga bayekera ba M23 naye kakati tutunudde tulabe ebinaava mu nteeseganya y'abaana ababiri oba foreign minister agenze maaso mu Pretoria agenda tuula n'abakungu balawo b'enkolagana y'abano eddizibwawo endi Paul Kagame anaafuna ku buyambi naye ng'ekimuddusizza eri balabe be asobole okubanga afuna ku buyambi manye ebibi bisiŋŋana kati agambye ku munnange Omufirika gye mbanzirukira abazungu beekyanze tomanyi ayinza okumpa obuyambi oluvannyuma lw'omusanctioninga ate eggwanga erya America eri kusanctioninga ekitegeeza nti nno bokka be bakusanctioninze wabula amawanga gonna ge balinamu enkolagana nago gagenda maaso n'okusanctioninga baba basazeewo kimu baba basazeewo kati amagye ge gonna bagasanctioninga ne bagagoba ne mu operations ne mu missions zonna eza UN
era ne bagenda mu maaso n'okufirizinga assets zaabo ba military commanders oba ba military leaders abali bagenda mu maaso n'okulembera amagye g'eggwanga erya Rwanda, nga kigambibwa nti ebitongole bino byali bimaze okukola okunoonyereza nga bano baali basaale nnyo mu kutendeka abayeekera ba M23 abalemeza conflicts mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Olw'obudde munzikirize nkomaawo, sharinga, likinga, subscribinga. Ngenda kulekerako akatambi kano n'oluvannyuma kabeere nga kakongerayo olaba ate ebigambo bya Paul Kagame ng'agenda maaso n'okulaga obuvumu n'obutanyigirwa mu ttooke ng'abagamba mmwe kye mutwalanga ekintu ekitono yakitwalanga kya mugaso. Naye kya mugaso ki kyabagamba mbwa protecting eggwanga erya Rwanda ng'ayiwa amagye mu DRC, bannansi ba DRC bajeezewe battibwe mungolo protecting ensi ey'olubatu ku DRC. Wuliriza n'oluvannyuma n'ojja mu comment section n'oteerayo endowooza yo. Mbaagala nnyo, mweraba. I can't afford to behave the way you want me to behave in dealing with this problem. I can't. It's life and death to me and my people. For you, it's just something you talk about, or you can call and give instructions while you are playing football or you are playing tennis or doing golf. It is as simple as that for you. But for me, just a blink at the wrong time, it's life and death for me. So I'm just saying, please also understand us and understand the people you are dealing with. We are not this same old idiots you dealt with 50 years ago. We are not. Not at all. Not anywhere near to that.